Nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media webale kutugoberera programs zino zonna nga butuziteekayo n'obanga oziraba butereevu nga za ka premiering nga nnyongera okujjukiza nti enkola ya membership weeri bannange gendayo kwata kagamba ako join obeere ng'ofuuka memba n'ogenda kusasulayo akasente katini nnyo 15,000 mutwalo ng'ofuuka memba osobole okulaba ebyo abala bye batalaba akasente ako naffe katuyambako kubeeranga twongera okuimprovinga empeereza nawe mubutuufu n'obanga otulabirawo ku screen ng'oli musanyufu mulimu guno tuguteekamu ssente nnyingi nnyo ng'otulabira bulabizaawo ku screen naye tomanya ate biri eno bye tuba tuyiseemu biba bingi so busasulayo ka membership fee ako katuyambako okutambuza emirimu gya Fik Media mu butuufu naffe ne tubanga tusobola okuweereza mu mpeereza gy'okyasinze okubeera oyagala. Olwaleero nina kansala omulala gwenzize naye agenda okwogerakokko naawe gwe gwagenda okukiikirira mu bitundu byagenda okumenya otegeere enteekateeka ziri zitya ate omuyire n'obululu kubanga the end of the day kyekigendererwa eky'amaanyi 2026 atuuse emyezi 2 gikyawera emyezi ng'ebiri n'ennaku nga ziizo n'olwekyo campaign zigenda kutandika very soon ate akalulu ndoza kajja kubeera wakati w'ennaku z'omwezi noza nga 12 paka ennaku z'omwezi nga 9 February so weeteeketeeke obeere ng'ofuna endagamuntu yo gwe yagenda okugizza obujja gendayo okunira olabe nti oba yakomawo gipiikinge oba teyakomawo bakubuliddirwa ekomawo kuba ekyo nakyo kikulu kati mugenda kutaataagana mutandika okuzinoonya December osanga omujjuzo so nga ate osobola okugenda right now nga omujjuzo tegunabeera mungi nobeera nga ojjayo endagamuntu yo kale nze Fiiki gwendi naye ye kansala ku kaadi ya Democratic Front oba DF agenda okubeera nga akiikira electoral area eya Nnyendo Mukungwe C ku division ku city okay ku city Masaka City omukyala Nabawanuka Prosi Shadia nkwaniriza nsaba obabuuzeeko abatulaba ku Fik Media ate obeeyanjulire nange nsanyusa okulaba mbadde nkulengera bulengezi naye kati olwaleero olinange wano abatuwuliriza abatulaba erinnya Nabawanuka Prosi Shadia nga ndi mukyala omukozi ndi mukyala amaze mu busomesa emyaka 21 kuba nafuluma 98 nentandika okukola 99 obuweereza emyaka gyo gye mbumazeemu nga ndi mu gavumenti kirungi natandikira mu gavumenti abatuuze nze ndi Mulema Cell Mulema Cell esangibwa mu Kalagala Ward erimu ebyalo 13 nesowoddeyo ku kaadi ya Democratic Front nga humanistic councillor Nnyendo Mukungwe C nga Fiiki bw'oyogedde Nnyendo Mukungwe C eriwa Nnyendo Mukungwe C erimu emiruka 6 actually gyonna egyeyagattibwako oluvannyuma lw'okutuwa city gyemiruka gye nnina kubanga ninamu Kibisi Kasanje ninamu Matanga ninamu Katwadde nembeera ne Samaria nembeera ne Kalagala yennyini gye ndimu Mwenva nembeera ne Katwadde gyemiruka 6 abatulaba nze okuvaayo okugamba nti neesowoleyo nga ndaba bingi services nyingi ze tutafuna ebbanga lyenkoledde mu gavumenti nasomesa emyaka 5 nenjimala nga ndi mu class gye tuyita classroom teacher then awe nafunira promotion ekyamazima ebiseera ebyo promotion bagikuwanga nga basinziira ku biki byokola at that age ng'olaba emyaka mito nange kennyini mpulira ne bengenda okukulembera nkola ki naye nakyo kyannyambako kubanga by then nalina emyaka 25
wa promotingira watandika oyina emeka kati nafuluma nina emyaka 19 okufuluma mu busomesa nga nva eka Bukonge. otandika ng'oli wabiri obeera 19 nali mu private okiraba n'ensomesaayo emyezi nga bw'ogamba nti emyezi okutuuka kuba nagenda okufuna appointment ya gavumenti yali 99 mu October nentandikira awo. Kati emyaka gye namalawo era nagenda okubufuna nga ogwokutaano omwaka gwe nandimaze wano mu gavumenti tegunnawera kuba nafuna ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokuna 2025 ndowooza period eyo giraba. Ekyo kyanyambako obukozi bwange n'obuwulize eri bakama bange kuba bw'oteekayo okusaba bano bakama babadde bakulembera head teacher ne deputy mukono gw'amaanyi obadde muwulize obadde muweereza mulungi nti kwenasinziirako kye basinziirako na activities kuba nafulumangaako cultural activities ndi wakabi nga ndi w'amaanyi bya mizannyo mipiira nze golaba musobola okufuuwa omupiira gw'abasajja. oli refari mulamba ye omupiira gw'abasajja lwaki ne bwe neeyongerayo ku diploma nakola physical education mathematics bwe naddayo okufuna bachelors nengifunira era eyo okitegeera sports science bwe natwala ne specializing mu ebyo of which nti nviira ddala ku baana abawala oba ku netball ne ku football ne activities endala eziri mu physical education. Kati ebyo byayambanga nnyo okutumbula n'amasomero gye banteeka byayambanga nnyo n'omanya omwana atudde ewaka olw'ekitone kye kamunoneyo olwakino. Kyensuubira mu buweereza obwo bwempeerezaamu emyaka 16 nga ndi head teacher. emyaka 5 waliwa? Emyaka 5 nali mu class. ngamba ku ssomero ki? Okay. Emyaka 5 egyasooka nali Kyalusowe primary school wansi awo ku lw'e Kampala. nali ya gavumenti? Era lya gavumenti ne kati likyali lya gavumenti. Then okuvaawo yali 25 nga tebannasalamu ekyali Greater Masaka yonna. Naye era district ya Masaka yasalawo kunsindika mu paati ya Kalungu. Nengenda ku gye bayita St. Noah Lugazi mu Kalungu. St. Noah Lugazi nenkolayo omwaka gumu Ebukulula ne bampita kubanga parish y'Ebukulula yetwala egundi eyo. Essomero baliyita Kyambala RC Roman Catholic. Awo nenkolawo emyaka 2. Bwe nkolawo emyaka 2 neddamu ne bampita ne baŋŋaajja ng'otuyambe ku Bajja St. Joseph. Nenzira ku kkubaawo neŋŋamba ngenda nsembera nina okwongeramu amaanyi. Nenyongeramu amaanyi mangi nnyo nekinkola bulungi nnyo kubanga nafunanga abagenyi ab'enjawulo every Friday nabasuubiranga kubanga wabeerangawo honorable bamwita Abdul Kitata y'omu yali principal wange e Kabukunge. Kati ebiseera ebyo yali ali mu parliament ng'aleeta abagenyi ab'enjawulo n'agamba ndaba essomero liri wali naye bana eryetaaga okukyalirako. Bannange nange egy'emyaka nange nga neewulira nga bw'ebeera classroom environment ebeera yeeyo compound it was a talking school nga buli kimu toweetaaga kububaako gw'obuuza nga olaba essomero lirimu obulamu naawe kennyini nga weewulira ddala kyenkola nkikola nga n'abasomesa bange kennyini abasomesa mbawulira they are proud of it nti nze nsomesa wali okiraba. Kati ekyo kyanyambanga saalimiranga mu kifo bano bakkaayanira nengenda bwentyo. Kyensuubira nti mu bintu ebifaanagana bwe bityo embeera gye mpangadde n'abazadde manyi bwe bayinza okukwata nti omuzadde ne bwaba kino kimulemeredde nyinza nti omulaga nti kino kisobola naawe okola ki okisobola. Omwana we asobola okugenda ku ssomero nga tukoze bwe tuti ne bwe tuti nkiwulira nga muli nkisobola. emyaka egyo 16 ogifundikiriddewa?
nga head teacher eno yo obadde head teacher mu masomero gano gonna mbadde head teacher nenfundikira nga banzizizaayo nga eyo njiyita ndowooza kati kubanga ekyambala nasooka nengendawo 2008 kati ne banzizaayo 2017 banza ekyambala nzizaayo omulundi ogw'okumeka naye okuddayo ng'oddayo mu ssanyu ebalindiridde nga ne abaana be wasomesaako bawuliraga Madam Prosa akomyewo bannange akomyewo nenkomawo nemmaliriza nenkola ki nensaba naye ebimu nze nganze ku lwange ebyampumuza byali byanjawulo nsobole okugamba nti naye kanveeyo mu bulamu bwange ebintu ebimu byaddukanga ngola biddukira ku speedi naye nga nange ng'omuntu nga nteekamu wadde erya gavumenti nga nkola ki kati ate byali byeyongeddeko abaana bange balina okusoma nina okutetenkanya kino ne kiri naye nga ate ndaba ezange nzitadde nnyo mu ki ssomero lwaki okubeera ng'okola obulungi era nze nina abantu abamu neebaza ennyo head teacher my ogi owa Blessed Sacrament Kimanya ateekamu temulowooza nti z'abazadde bokka okubeera n'ekyo ekiri mu ssomero nga kirabika bulungi essomero lirimu obulamu ab'emipiira bagenda abasikawutu bakwata eryabwe music yatambula gwe nga head teacher olina okuteekamu nga totaddemu bwongo bwokabula neki ne ssente kati neŋŋamba essomero lyange nasanga lyonna liweddewo neŋŋamba nina okufuba nteekemu ngenda okugamba nti nteekemu ngenda okulaba nga ssente nga tezivaamu kati ate kizireetera obutavaamu obudde butuuka obudde bwatuukanga kati like second term ebeera mu scouting MDD sports byonna bibeera mu taamu eyo taamu esooka mwabadde ne athletics kati ate wano mugenze mu mipiira kati olina kyolaba kyeweetaaga abaana bo kye babulamu live alone training ne transport feeding balina okwambala nga banyirira bulungi obujoozi okwawukana n'amasomero amalala kati ate ng'omuntu alina ekintu ekyo ku mutima gwo oba oyagala obakyusize ng'ogamba kankwate emitwalo gyange 3 kati leero kanguleyo ngende n'obujoozi bwe buti olumala obutuusa ate n'omupiira nagwo gwetaagisa oba okyali ku ono owa sports owa music ng'ali wano ku mulyango akulinze yonna tugenda obizannyo omala kusasulayo okusasulayo naye jjuka waliyo ne training ey'abayizi abo aba music ba trainers nina basasula nina okubambaza costumes zeetaagisa ate ssente ziba teziriiwo essaawa eyo kati weekaka n'otuuka n'okwewola oteeke mu ssomero muli kati bwe weewola n'ogamba kaninde UPE ajje kuba ndiŋŋambye ate UPE funds nga zirazeewa kati ng'olinda bo tebaleetayo akatonotono nkujjira kati UPE funds zituuka okujja abaana okuleeta bwe babeera baleeta tebajja kuleeta ezo bajja kuleeta za buugi bwabwe lanchi okategeera ate muzadde ng'ali strict nnyo ate natanasasula yasinga okwagala okuwa owuwe kitegeera naye nga ne bwofuna bw'obagondezaamu nti kale kati bwe tulime wano kati musasule za mufumbi okitegeera n'enku nkubanga kasooli oluusi natuukanga ne tufuna we tweyazika kyaki yatwazikanga ne tulima n'ogamba kati buli omu asasuleyo ssente bwe ziti naye ng'era ezo za bulumi naye ekyo bwe nayiiya ekyo ate nalabanga ate olwo baagezaako kitegeeza ekyo kye bajja okusobola saagala ate babiinika kinene kye batajja kukola kikijja bazitoowerera kati UPE bwajja nga ntono nga ntini tesobola kumalako wadde kugamba nti kale kati zikwate ku music yekka kitegeera jjukira olwo sports wataddeyo dda era byatambudde dda eyo taamu ey'okubiri eyo etawaanya nnyo ba head teachers kati abamu kyovola nga tebaparticipatinga n'olaba Girl Guides teyagenze mu scouts teyagenze byonna nga bibeera byetaagisa ate essomero okubeeramu obulamu ebyo by'olina okuteekamu kati ne ŋŋamba kusinziira ku bukozi bwange bwe mbadde nkola kireka ŋŋenda kunuuna
kubanga nayinayo rentals zange zenzimbye 8 rooms 8 eyo era ne mmala ebbanga nga ziyimiridde nga sinazisereka kati neŋŋamba sente kansooke nzijjewo nteeke mu ssomero nenninda sente ziveeyo nga balese UPE nzikozese ate UPE yagenda okutuuka ng'ate waliwo obwetaavu bungi nnyo ku ssomero essaawa eyo ng'ate era sisobola ziteeka ate eno wange kuba nti nze ddize nga nina kukola bino bisabibwa wano ku ssomero neŋŋamba wano nno wentuuse kirabika kuno kwe bayite okulemererwa neŋŋamba ekyo kankite neŋŋamba naye okusinga bwe nnaayonoona kansabe era bwe nawandiika ebbaluwa yange nagiwandiika by then Dio Bale, it was 2019 Bale David ye yali Dio neŋŋendayo ne ntwalira ebbaluwa bammanyiranga eri gwe kyambala ate kiki ebiseera ebisinga oluusi obujagujagu bw'omuntu nasangawo ku layini abantu bangi nga bava eri nga bayingiranga eno kati jjukira babeera bati ebigambo byengenda oluusi okuzzaako kati bakama bange abamu twali twava nabo emabega nga tukola nabo like ng'omuntu bw'afuna promotion okitegeera kati gw'olaba nga DIS obadde okola naye eno ye naafuna promotion nakola ki nadde eri kati ng'omuba mwetegeera of course tasobola kuyisanga bano abasomesa abalala abali ku layini kuba just they are mere teachers kakati ate tetweyitanga mannya tweyitanga mannya ga ssomero kati ate kyambala kiki ne mugamba wabula kati leeta ebipapula ebyo kati nenvanga eri nempitawo nempimwa ku mmeeza naddamu nantunuulira bw'ati naddamu nabisa otabusa omutwe ne mugamba wabula nkubula eddiyo sayininga ebintu byange ngende nakitegedde ogenda kuntawanyiza wano naye kati sikyakkiriza kusigala ngenda nagana tuniraga nabisayininga nangamba nfunirako kopi yange bwe nagimaliza nga mwadde kopi ye nayambuka neŋŋenda ewakaawo saamusangayo naye engeri gye omanyi omuntu omujagujagu nga tiyeetya buli omu abeera amumanyi kati ko nasangawo sekretary naŋŋamba ate kiki ne mugamba kati bino byenzizeeko byo ne mugamba bino ebipapula bimpeere kaawo ngazze naye bw'amala nkubiraako kuba essaawa eyo teyali mu ofiisi olwabimala enkeera nga nkubira nabinonerawo nengenda mu public service nabaga nti mubitwala bajja bikwata omanyi basinziira gundi kati ono bwe tumufiirwa nembaga mubimpe mbyetwalireyo nga manyi bajja biteeka wali mu kasero nimbitwalayo ne bampa weeks 3 nenkoma bwe ziggwako mbikoleki katonda nanyamba nabinona bwe mbinona nenda okutuukayo nga babimpadde nga baŋŋamba amanyi yambuka baŋŋamba level 6 room eri 60 oba 66 natuukayo nensangayo omukyala naŋŋamba prose okomyewo nti kale mpaamu eddakiika 3 ndowooza n'abairako byakebeerakeberaawo nampandikira ebbaluwa yange bulungi nga bakkiriza nabuuka bannange siffe bamasaka nenjolesa amaalo Waito kisuubira. Nali sikisuubira anti buli omu yaŋŋamba tebajja kuwa atera ati egi tebajja kuwa. Nga nange ŋŋamba saagala kugamba nti navudde ku mulimu newadde oba French leave oba nabivuddeko ne gusuulawo omulimu kitegeera. Ne ŋŋamba officially kansabe tulawo baba nanzikiriza. Nakomawo nagiraga ba head teachers buli omu yadduka kwolwo baasaba 8. Kati kuba ate bo baali bakulu okunsinga nenga bawulira ekintu kibatamye. Ebintu ebimu bambi nze nina ebintu byensaasira nga omuntu omukozi alemererwa lwa funds nze ekyo kyammalamu nnyo amaanyi ku bukozi bwange bwe nalina kyammalamu nnyo amaanyi ne ŋŋamba kati kampumule Mukama yannyamba ne maliriza ne bampa akasiimo kange kuba baŋŋamba with effect from July 2020 twagenda okutuuka mu 2020 nga tugenze mu COVID naye era olw'obumanyifu nayambibwa bintu bya processingibwa nga ntudde waka nebi akasima bakakuwa lumu
bakampa omulundi gumu pakegi yange eyo pakegi bagimpa omulundi gumu naye kati buli mwezi era basigala bakyansasula olwa period gye nali maze nga nkola ki nga nkola nakatira bakyakusasula zikyajjanga luli naye tezenkana salary gye nafuna beera oba 2/3 balina we bacalculating awo ne babeera it's like half of your salary gye wali ofuna. So at what age were you resigning? At 40. At 40. Ate nga bo ndowooza retirement ebeera ku 60. 60. Hey. So kyebava bali bakugaa nti at that age baali tebakisuubira nga nava emabega nga nina anko wange neddira Nyonyi Nanseera ye yali akola mu public service nga nabikoowakuwadde nga naye wamala dde okufuna obukulu lwaki tosigalayo nga babeera bannimbalimba bwe batyo kati omanyi nze nina gundi ze endala ze mmanyi ze neewulira mu bulamu bwange nga nzisobola kubanga okusookera ddala emabega obukozi bwange mbwemanyi nga nzi naye n'abantu abalala bakimanyi nti ndi mukozi bwe nali nga nkyali ekyalusowe nalaba nga obudde bwe twonoona abasomesa bungi obudde obwo ne ŋŋamba bwe tuvaayo ne tudda ewaka ku myaka egyo emito toyina baana bangi bakutawaanya toyina kino nti ate genda mu nnimiro kuba ebiseera ebyo oba toyina woolina kibanja nti okole ki kati nga ndaba obudde obwo bungi ne tutuuka mu holiday ng'era ndaba tutudde butuuzi nkola gwakulya ndi mu nnyendo muno mwembeera naye nze gwolaba nakwata ekkubo ne ŋŋenda ew'omukyala njigiriza ekyalaani nga buli lwenkomayo kawungeezi ŋŋenda nanjigiriza ekyalaani mbulina nenkiyiga kati neŋŋamba kati ate nina okweyongerako kati nina sisita wange ali eyo mu Kiyembe neŋŋamba kati nina okumukyaliranga buli weekend kumbe ekintwalayo okuyiga kyekyo kyenjagala eyo fashion gyempulira nti njagala nga njinoona nentandika okubeera abatunzi b'omu Masaka wabeeranga omukyala wamuyita Sise nga mutunzi kati bambi omukyala oyo yafa yali abeera okunjuza muyigira nga ndooza mukyala muyigira amuyita Senga ng'olaba ye mutunzi gwolaba mu Masaka nti yooyo naye nga ye anninda buli weekend prosi Kampala wajeyo kakyakapya jangu onjigirize nga olwo ate ntandika okuyigiriza naye ng'olwo olunaku woogenza okuyigiriza ofuna emitwalo gy'emeka kati bala obudde obwo 27 gyali gizitowa nga nkwata ekkubo nga nze njigiriza olwo oba oleese kipya kyemmanyi nti mu basomesa bonna nze nabalaga nti Greater Masaka nti omusomesa asobola okuteekawo bizinesi y'ekyalani n'akola kubanga namala twabeeranga n'emikolo gino egy'Abakatuliki gye bayita Catholic Teachers Day twakuŋŋaaniranga mu Tropical Gardens nga buli omu alinze nembeera nga nvudde ku ssomero nenzira ewaka olwo edduuka nali ndiguddewo Lukaya nga ntunga ebitengi bw'aleese ekitengi ekikyo nkitungira emitwalo 3.5 ayagala express onteerawo emitwalo 8 n'otuula wali n'olulinda nga nina abasomesa kuba nali naguddewo essomero naye nga bw'onoolaba nti oba opangapanga nga ninamu abayizi 8 nga ne bakama bange aba district batandise okumpa abayizi netandika okupangisa ate we basula kitegeeza omulimu nali ngwewulira n'otungira nga abagole ne batwala engoye zaabwe engoye ne bazitwala nakugamba Madam Prosi ate muna gye twatutte engoye naye ate omutimbi yazi yatutimbidde bitategereka colors nga tezimakinga nembabuza temwazimuwadde colors twabimuwadde naye nga tabirina ate yaliwo neŋŋamba ekyo bampa kya kololo nengulawo ka branch akalala nga ko kakutimba emikolo gy'okutimba gitera kubeerawo weekends nembeera nga ndi mutunzi ndi mutimbi fashion empya wajagadde kati bw'ogenda ku church bw'ogenda ku mbaga ku mukolo gonna ogwayitiddwa kiba kitegeeza ogenda kulaba fashion ani yakutungidde headmistress w'ebbajja kitegeera
neŋŋamba bwe nkola ebintu ebirala bino nsobola okugyamu ssente era ekyamazima nze eno gye nasinga okujja ssente zawerera abaana bange kuba nazaala abaana bange bana naye abo abaana abana sirinaako nti siringi 2 bya musajja ate nga basomye ne bamalako era nabo bakugamba mami wabula twalina ssente wewatimbiranga twalina okitegeera kati neewulira nga abantu tebaagala okiveemu baali tebagala nkiveemu naye nendaba nga kitawaanya kitaataaganya embeera eri ey'essomero oluusi babuukinga nga omukolo gwe wabuukinze nga gwa lunaku lwakusomesa. Mutima gwange saagala nnyo bulimba, obulimba sikwatagana nabo kati gwe oba okukiitinga sikyagala kati omulimo guno baagumpa nzijayo ssente ate situukiriza sigenze eyo ate ngenze ku guno nendaba nga kirina we kigenda okutaataaganyiza ekimu ku byo kigenda kubeera nga kikoze eki nina okubaako wenkiwummuza yensonga eyo. Kirungi lwaki oga nti nga tekuli kikumi taata abaana yabeegaana buvunaanyizibwa kiki? Ebiseera ebisinga ekyo njagala nnyo n'okutegeeza abakyala ekireeta enkaayana mu bulamu bw'abantu butawuliziganya ate omu bw'alemera ku ekyo muyinza obulabe busobola okuvaamu. Taata w'abaana bange gyali mulamu era simuyinaako buzibu naye nnyinza okugamba maze emyaka giwera ndowooza 23 simulengerangako nti ali wali kitegeera kati bwe mba simulengerangako kitegeeza ki? Kitegeeza nina okumwesonyiwa ate enkola saagala kubeera awo nga nsabiriza kyekyo kyenjagala okuteeka mu bakyala tolwanagana na muntu buvunaanyizibwa bwe naye nga ye omuntu omukulu bw'aba tabutegedde nti buvunaanyizibwa bwe kati nze amusingako amagezi kandage nti buvunaanyizibwa bwange kubanga nange nagenda obbazaala nga mbaagala bubeere bwammwe bwombi omu ku mmwe bw'aba abusuuliridde omulala abupamba kubanga nazaala njagala ekitegeera abazadde bano balina okumanya nti omwana teyali wa muntu omu awaffe babiri kati gwe bw'olaba namuvunaanyizibwa kyenkanyi naye omu bw'olaba yeebuzizza amagezi ate gwe beera mugezi omusingeko kubanga mwenna bw'omuneebuza amagezi ate omwana ono yasafari abaana bano tukitwalenga driver ali ku kkubo gwe bw'olaba mwenna muli ba driver oli avuga emmotoka nange nvuga emmotoka bw'obeera ku steering n'olaba ng'oli akoze ensobi ate naye tokola nsobi gwe kola tezikola kituufu kati gwe kola ekituufu era nafobanga nnyo kuba nti nina okunoonya ssente z'abaana bange ate ne babeerawo nga tebeegombye kuba nkimanyi nti omwana oyo bw'avaamu ategeera nnyo kiraba ategeera wakyesonyiwa mangu nga tokiwaddeeko budde kulaba nti omuntu ono agezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Nze kati kankugambe nti area gye twabaddemu eggulu awo bagiyita Mpugwe mwe najja nga ndi mwana muto muwala muto kuba omusajja nava naye mu ssomero ye yansooka omwaka gumu mu maaso nze nenzirako naye bwe tuzaala abaana baffe babiri babeerawo nga bato nendaba nga yeeyisizza empisa ezitakola ki ezitasaana musiraamu ndaba akola ebitategeerekeka sezaala wange mbimubuulidde afuddeyo naye era gwe bakigamba akoze eki nayina ne bamasheek Sheikh Kasimu Sheikh Kabogoza Shariat Islamic nembeera boogera naye kuba yasooka kubakoleranga musomesa waabwe nendabanga neŋŋamba ngatakyuka neŋŋamba akankwate ekkubo nze negendere anti omulimu gwange ngulina mala okuvaayo awulira nti yeetaaga omugamba okyusizza ndaba takyusa neŋŋamba naye kati abaana nali nagenda nabo ngera bwe nkugambye nti nze seekaka kyensobola kyenkola ki
bwe ngenda nabo ndikyalusa wawajja abanzibako naye abantu bamulaba yababbye olwo kikyategeeza nti bw'anabba abaana amanyi mbaagala nnyo nja kusobola okuddayo saddayo n'alaba mwaka gumu nga sizze kati ogwokubiri ate ng'era abaana babeerawo nga bali mu buzibu kati basheeki ne bampita bankubira essimu ate we bankubira olwo nga maze okufuna obwa head teacher anga Shadia nti wange jangu tulabe era nagenda waabwe ku Sharia muzikiti gwa Sharia ne baŋŋamba abaana batwale tubakuwadde mu bulungi tadda kubanona naye gwe ofuna obudde obamuwaako nti kale nga nzija nga mbatwala kati bwe baakula nga mbatwala gundi mu ssomero nga batandika okusoma bwe basoma nga nziyira holiday buli holiday nga mbasindike wa sezaala wange kubanga oli nali simanyi gy'abeera ne bw'abanga mmanyi w'abeera ng'era ndaba ebikolwa bye si bye by'okubeera n'abaana nga bagendayo wa jjajja waabwe nga babanziriza wemugambira nti gwe muli ekintu okireka nze nakwata abaana bange nga mbaweerezayo buli holiday naye nga badda n'ekkalaamu tebagibawadde ne transport anaabazza nga nze mubawa kye baasobolanga baabatambuzangako ne babaleeta ekaddugala kuba maka galimu ku ngwe ne babaleeta ekaddugala ku stage ne balinnya ate nze nensasula ne transport eyabajjaawo paka nga ne babaleeta erukaya naye nazo no nensasula okitegeera nga balaga tebalina naye nga ate balina okitegeera nga balina kati ebintu byenkugamba omuntu bw'abeera n'omutima ng'ogwange ayinza okuwangaala ate ayinza okwewa emirembe mu mutima gwe oweewa emirembe omuntu nalowooza nti buli kimu kiri fine tokaddiwana kaddiwa emitaafu tegikola ki totawaana nze emyaka gye nnina omutasobola gikkiriza tasobola gikkiriza kuba nsuubira kati mpezeza 46 naye andaba wagamba nti akyali mwana kitegeera kati biri nabireka nembaweerera omusawo nemuweerera naye n'amaliriza okitegeera kati abaana ye mufumbo ani taata kirabika yafuna family endala n'ava kweno nadda kweri bwatyo naye nga nze mu kunoonyereza nga mbasindikawo ne kati bakuze kuba ekyamazima my first born ndabanga mwenkana musawo akolera Mbalala naye muli mu myaka gyegimu n'omulala waali bajja wano ne bapaakinga ne bagenda mami kino kiikino mami kino kiikino ffe bwe twali tuzimba ennyumba eno amatafaali gano twageekubira n'abaana bange ebyo mbigambo omuntu nga tabikkiriza nze abantu baakuno nkimanyi n'obululu bajja bumpa lwa bukozi bajja bumpa lwa bukozi kyonzi nkimanyi nempita abasajja bapanga ettanuulu neyagala okugwa n'enjizizika abaseka ne baseka kati beewuunya bwewuunya yazizika ttanuulu kati ebizimbe biyimira naye nga wendi neŋŋamba omusajja ntemera ettaka eryo ne balitema netandika okusamba ettaka n'abaana bange era bo bwe bajja ne bannaabwe nga bava mu kibuga babajja kubalaga waabwe amatafaali ge baakuba ne maama waabwe babaleeta wano ne bakyana bagamba mami tulaba tutuuse wano naye nga ate tulina bye twafiirwa emabega kategeera akantu ako byali bingi bye twafiirwa kati abaana bingi bye batamanyi of course ku taato nga mmwe abaagalana ababiri naye bo tebafuna mukundowooza nti maama ono ayinza okuba atukyaya taata fine baali basobola okulaba ekiriwo ekigenda mu maaso naye tolowoozaamu nti bayinza okuba nga naawe balowooza nti gwabaawukanyi kitaabwe weebale nnyo ekibuuzo ekyo ekyamazima obwedda nkirindiridde naye kubanga nze mu bulamu bwange mwesaagala nnyo nkayana yensonga lwaki nakwatanga ekisooka nakwatanga abaana bano nembaza oba oli awo banaalaba kitaabwe gyali nti anaabazzeeyo buli idi babadde gye bagiriira kitegeera ndaba oba ne kitaabwe anaakola ki anaabeerayo okitegeera naye nga wayise emyaka mingi kati mutabani wange
bali mu kusala nkoko bafumba abala bali mu kiyungu taata waabwe koolo yajja ng'ate n'abaana abalala be yazaala mu bakyala abalala yabakuŋŋaanyiriza wajjajja waabwe oyo kati era Hajji Byekwasa alina ekizibu bw'abakuŋŋaanyiza awo bano abaana babeera bali kati awulira Hajji ayita musawo ndowooza abuuza musawo yaani agenda okulaba omuvubuka atambula agenda kulaga ku mutabani wange mufaanagana kubanga n'ekirevu naye akisalanga nabuuza musawo yaani atulaga ono si Ttendo kani imagine kitaatawo nga yabuuza nga ng'omwana amumanyi naye ng'alimu buli obusungu amuyitako bw'akola ebyo n'ayita Ttendo n'ayita Bawanji Dadi n'agendawo n'amubuuza n'agamba banange munsonyiwe mbadde nina ebizibu nga ndi mwavu sirina ssente biki ebbanga nayita paka Ttendo we yamaliriza kati lumu bajja wano era yali Idi ngambagamba naye twali twakava mu kisiibo ngambagamba baana bange natuula mu nju neŋŋamba mwenna we muli nti kati omanyi bino ebibuuzo njagala mbibabuuza mukuze mutuuse okubeera n'abakyala naye taata wamwe mumanyi gy'ali owokubiri naŋŋamba second boy naŋŋamba mami Ttendo ndowooza ye amanyi gy'ali kubanga nze lumu namukuba naŋŋamba ali wa Dadi agenze mulabako biki ne mugamba togamba Ttendo yekka munoonye taata wammwe gy'ali bwe mulaba ali mu mbeera mbi ompulira bulungi mumuyambe mutya olwaleero nze ndi mukyala ndi nnyammwe bw'onaaba waliwo ekizibu kyonna oba ekirungi kyonna ekyessanyu bajja kubuuza taata we yaliwa nga talagika mu bantu nga ne waali tosobola kusongawo ne mbagamba nti omanyi mbadde nsaba mumunoonyeeko ne bw'aba ali mu kazigo mufune akagundi bwe mumugulira muteekewo akayumba we munaasanga kitammwe oba oli abasobola n'okuŋŋaanya abaana be n'abateeka kuba abamu baafumbirwa dde abaana taabawala obamanyi abasiraamu kati ne mbaga nti manyi mumuyambe mu mbeera eyo kuba embeera ze mwe abamulaba muzimanyi nze nakula nzimanyi nga muwulira kubanga omuntu bw'oba wali omanyikiddwa mu Greater Masaka mu basomesa ekyamazima si kwewana nali mmanyikiddwa nga tukyali mu Greater Masaka kati twolabe nti abantu abasomesa bakyuse bali abalala baafuluma abala ne babivaako naye nga yonna Lwengo buli omu baali bamumanyi nga bamanyi nti oyo mwami wange ni wadde twali twayawukana kitegeera nga era bakimanyi taata w'abaana bange nga bambulya omanyi tumusanze eno kati ate yatoloseeyo ku ssomero takyasomesaayo ate akola bubi ate kati akola mataffaali neŋŋamba gyamanyi kati bwe natuula ennyo neŋŋamba abaana bano okusonyiwa kwonna kubeerewo ne mbagamba gye mugenda ewa jjajja wammwe byonna bye mutwalayo mubitwala naye mubitwala lwa taata wammwe kuba singa teyali taata wammwe temwandi bitutteyo taata wammwe wali talabikawo naye ate ayina ewuwe okuba musajja mukulu naye atya okubeera nga ajja wano ewa kitaawe buli ssaawa nga talina kyaleese mumunoonyeeko naye mumutaasa abeereko mu mbeera ki tomanya ebizibu by'ensi eno gwe tomanyi ki kye yafuna tomanyi ki kye yatuukako nze ekyokubeera nga siri naye tekimbaawula na kitammwe okitegeera nenkivaako so gwe wakola ogugwo okulagira ddala nti toli n'abaana bange banjulira kuba ebiseera natula nenga kino kisiibo kati ddala bano abaana taata waabwe bamusonyiwa wadde tibamulabako nti abawadde ebibiri kwe kubayita mbabuuze kuba nze nali namusonyiwa naye neŋŋamba naye ate abaana basobola okusigala nga bakyali ku kiri kitegeera neŋŋamba akambayite nenkibabuuza kitegeera ekyo bwekityo bwe kiri. Tuline mukyala Nabawanuka Prosi Shadia. Lwaki ye Prosi Shadia ekyo sigenda kimubuuza ddayo olabe ka video ke nakuwadde omukyalo ono bwe yabadde addressinga abantu
betwabadde nabo wali eri ku muzikiti gwa Welcome waggulu awo yakinnyonnyodde lwaki ye Prosi Shadia. So kati wano mu interview eno sigenda kimubuuza, ddayo scrollinga osobole okulaba lwaki ye Prosi Shadia. Madam Prosi nga obakuyita obuweereza buno mu masomero nga of course nga teacher ate era nga head teacher obwenyumirizaamu ki kyosinga okwenyumiriza mu buweereza buno emyaka gino gyonna 21? Obuweereza buno okuviira ddala mu buto, mbwenyumirizaamu ebintu bino wammanga nti ndabye emitendera gy'abantu mingi, n'oyiga embeera zaabwe byekinjigiriza bingi, kuba nze nkyenyumirizaamu nti omuntu wa bulijjo kizibu kyakutegeera nti omuntu atunudde bw'ati ategeeza kino. Naye nze mba nkitegeera mangu. Abaana, emikwano gy'abaana, gwe omwana omuto alina omukwano, omwana omuto alina omukwano bambi tasobola kulaga kungulu kirala nga ku mutima gwo kuliko kirala, kitegeeza ekyo. Ate kye yakulaga mu buto boddamu n'omusanga ng'akuze era kyaddamu n'akulaga. Fe abasomesa ekyo tukyenyumirizaamu bannanga. Abaana bano batwagala okusinga ne bazadde baabwe, batwagala nnyo. Nze mbirabye nnyo, tubeera nabo ebbanga ddene okusinga bazadde baabo babeera nabo. Kati ogwo omukwano gw'abaana. Ate Mukama n'annyamba, mwebaza nti ampangaazizzaako n'endaba ku bibala byange, kubanga omukwano guli gwe baakulaganga mu buto boddamu n'omusanga akuwa kahaaga n'akusanyukira n'abuuka nga laba kipya okuddamu okukulaba, ate n'obasanga mu bifo eby'ebbeeyi, mu bifo eby'enjawulo, n'ogamba okitegeera kano tukyanga tokula. Era buli omu agamba Madam Shadia nga tokula, balaba okugamba bagenze wala nnyo n'ensi ate nga gwe balaba. Era bambi olw'okuba bo emirimu gyabwe gyakkakaalukana nnyo, era n'osanga ng'ekyamazima bakaddiye. Era nze mbasanze nnyo, ate ne bino ebiseera bino ebyobufuzi mbasanze bangi nnyo. Kati oli naddayo, nina be nasanze Empugwe kuba gye natandikira. Bannange abaana basanyusa, abaana babuuse. Madamu wali wabulira oyo tica wange, nabadde nga serebu wali nga nabo bennyini balina abaana baabwe. Ekyamazima nga n'abaana baabwe balinga abagenda okulonda nga bakulu. Kati neŋŋamba omuntu kino kyabeeramu ekitiibwa kibeera kyanjawulo. Nze nina bwe neetunuulira mu buweereza buno nfuniddemu ekitiibwa. Ate abantu abalala abatali basomesa kye batakoze eki, kubanga abantu bakurecognizinga mangu ticha gundi era nga kibeeraawo. Era n'omuntu otuka bane ticha gundi azze eyo okiraba. Nze kubanga nasangako kuno abakyala bakulu kuba saidi zeri emmanga yo kyali wadda saidi yeno ye wali estate gye bataddemu amayumba amapya, naye twali tulonda olukiiko lw'ekyalo. Olina agamba Madamu Ticho yaba atuwandiikira, ye secretary waffe, nentandikira okubeeraawo, nentandikiraawo nennandira okwo oba okitegeera. Naye nga tejjukira gye nsomesa yiri eri Lukaya wadde ensula eno, naye ng'era bano bakwawulamu oba okiraba. Omanyika mu bifo eby'enjawulo bingi nnyo, ewatali wano wokka, kubanga wali bwe mbadde head teacher ng'ogenda mu nkiiko ez'enjawulo ate n'osanga ate bali eri. Kati tulina bwe twagenda deaf and blind nga tugenda eyo Entinda, n'ojjayo emikwano emipya oba okiraba egy'enjawulo. Kale nfunyemu ebintu kati nga ebyo. Ate n'ekyamazima obulamu bwange okubukuuma, kubanga ogenda ne weebwa ekitiibwa n'ogamba omusomesa banandaba batya nga nkola bwenti, omusomesa banandaba batya nga nkola kino, kitali ate ku bantu abalala. Tatya nti oba banamulaba tewali kimuswaza oba okitegeera. Naye kati nze mbeeyo neŋŋamba kino kijja kunswaza. Omusomesa obeerako n'abakwebuuzaako bangi.
kuba omuntu akulowooza nti gw'omanyi ennyo wadde oba tomanyi naye era ye akulowooza naye omusomesa oyo yajja kuba amanyi kamwebuuzeeko fuuka consultant